abantu gwe mukulaba music oba mu receiving bati abantu kali like batuba nga tugenze wengenze ngenze okuperforminga ekyo nkyebaliza Katonda nti bampa amatu bwe mala okuva ku stage abamu bwaba nga abadde takuulirangako n'akuza ku bbali n'agamba nti ebyaddala lemerako music wo mulungi ate osabula okuba yes so abantu bakuzizaamu abantu bo banzizaamu amaanyi era singa nti tebanzizaamu maanyi kyemanyi singa nakitadda kufuuwa yes kugamba bigambo no manye bigambo byokka nabyo ekituufu banfuuwayo kasente ababa basobodde oba saabagadde ekyo kyokola omanyi sometimes bw'olaba omuntu najja n'agamba nti abamu ayinza okuba nga takuwadde sente naye nga advice jakuwadde ate jakukolera sente mpitirivu yes nga singa ogigenderako nga waliwo weesobola okutuusa yes tebannakuba ku bucupa ekyo nkyebaliza Katonda sinnalaba kacupa era abawagizi bange temunkuba kacupa tutambuliraawo ebitaliyo tutabukuba era omuntu bw'ayimba ebitaliyo era baba balina okumusabulirawo naye kati nga nze Kamenye tuula n'ogamba nti ebyaddala kanakayayi kakuba mutufu lwaki mba mukuba akacupa tewaba nsonga emukubya akacupa kujja kuolaze ayimba ebitategeerekeka era bakuweerawo ate Uganda gyerabidde bakuweerawo level kati embeera y'aba promoters yogisanze otya omuntu singa aba akuyiseeyo ku kasho nkiwa kati olabika oyimbira bwereere yes kuba omanye ekiseera ekisinga baby fe tugamba nti amazima ge gasinga oba amazima ge gaba amalungi sijja kugamba nti nze Kamenye nyimbira emitwalo 5 oba kakadde koze eyo sinatuukayo yes olusi ba promoter akuyita n'agamba Kamenye nti yes mpitiraako wano ngenda kufunira yeza amafuta biki nga bw'obimanyi kitegeera kati gwe kiba kiri wakati wammwe gwe ne promoter oba sinooyo akuyise nti jangu nyimbireko wano so n'ogenda n'omuyimbirako n'akookyayo z'akookyezaayo n'ogenda n'omuyimbirako n'akookyayo kyakookyezaayo tolina yali akusuubiza kookyayo kale katugambe eba eky'ekkumi n'atakusimba yadde 10,000 abo nabo tubasisinkana naye n'obakwasa oyimba n'omuleka yes n'omala kuva ku stage bwoti ne bagamba nti oba yatugambe mbu alazeeko wali mayo bikiika naye kajje ng'omuyayo kokyamulabako kuddamu kumukubira ku makya ng'agamba papa bambi n'onsonyiwa nagenza okubalaabalamu ng'embeera nga si nnungi kyampiseemu ne bikusobera nga nawe wataddemu transport otegeera yes osanyusiza abantu weekyankuddewo ku stage mazina gonna gajjeeyo so kati ng'oggyeko ekyo tubulireko kusomozebwa ki kwofunye mu music generally kutwaliza awamu okusomozebwa kwenfunye mu music era omanyi nti ffe mu luzungu oba si abazungu bagamba waliwo advantage ne disadvantages so kati gwe kyolina okumanya nti buli side zombi wabaawo ekirungi n'ekibi ate era byebyo byolina okutambuliramu kyobola kati nga music gye tulimu bw'oba tolina competitor oba tolina gy'olaga oba olina okubeera ne competitor n'agamba gwe tolina by'oyimba kati bw'agamba nti tolina by'oyimba ojja tuula wansi ogambe kituufu nti siyina byenyimba kati otakula obwongo so kati obuzibu bwe tusanze naddala mu music competition nyingi abayimbi bo bangi naye ate era oludda nze ndaba si kibi kubanga baba baawula faaji ne zitali faaji so obungi bw'abayimbi nkulaakulana mu music industry era kyobolaba nti saawa zino mu mawulire Uganda nayo bajoogerako naddala mu music industry naye kati bajoogerako tebajoogerako lwakuba nti erina abayimbi bangi eyogerwako lwakuba erinamu gundi negundi anti era kyekyo kyebayita competition era singa nti amakulu oyo gwe bawugerako gundi ne gundi singa nti aba talinayo omulala gwe batamanyi wansi oyo oluusi amutaddeko tabu tebandi mutegedde naye
industry yaffe gogiraba watuyimiridde wagolabira ddala nga tugenda mu maaso. Musically ndaba nti ekintu kitambula mu maaso kigenda mu maaso. Yes, kubanga kyeneebaza ku bafaanizi oba si ku bantu oluusi abatulaba nti batuwa amatu then ne batusupportinga okitegeera ne bakkiriza nti agunda ajje. Yes, bumulumulu ki bw'okyalaba buntu kyoba obukyagaanya okuterera mu industry yaffe? Nze okujjako nze byendaba mu industry yaffe just oluusi ogenda kutuuka naddala kati nga bana bauma bentera nnyo okuwulira nga beerumaaluma ebyo ebintu toliiyo. sinagendayo naye nze nganze bikale bikyanuma nnyo era nange nkyasooka kutuula wansi nsooke ntegeere kituufu kyeki. Kwegamba wuma togitegeera? Sibitegeera okitegeera bw'okubira omuntu n'omuga ti njagala kusisinkana nsooke ntegeere ebintu ebyo n'akuzza wano n'akuzza eri ne bakwetoolooza n'ogamba waayi kambe nga nkyali waka ntudde bwe baneetereeza nange ndyoke ngende. Yes, watandika 2019 serious music awo tuyingira COVID-2021 mbuulira ku mbeera ya music mu COVID yakuyise eti? Ate nze baba kyali waasi. Naye wali okola emirimu gy'emirala wali tolya ku music? Yes, era nekateera nti nkola emirimu gyange emirala era sinaba nnyo kubeesinga nnyo ku music nti kwengenda okujja ekyokulya okitegeera because obumu obusente bwe tujja mu music ate naddala nze nti obusente bwe nzijja mu music era mba nina okubuzzaayo still kozi njagala n'obwongerako buba tebumala kubanga oba weetaaga abantu basooke bakutegere nti yegwe Kamenye original okitegeera. So kyobola nti obusente bw'ojjeera oba olina okutopingako obulala era oddemu obusindike. So kati kyekyo naye mu COVID ekintu kyo nze kyankwatira ddala kozi yasanga nga siina mulimu ogulyawo nti gw'amaanyi biki ya. Naye no gye batandikira okugaba akawunga n'ebijanja. Akawunga atolowooza baali no akawunga kutuwa baatuwa naye kati baali bagenda kuwa kamala omwaka. Kale kakuyisa mu mbeera eyo waliyo ebitundu abataafunako wadde era nga yagamba gavumenti eno wadde nesifunadde kawunga mu COVID. Yes, kubanga buli omu bwe yandigambidde nti gavumenti eno nina kyengifunyemu ekikwatibwako ekyamangu kyendabako awo. Ekyo nkitegedde naye gwe kyolina okumanya nti nga bwe twali mu COVID ng'olinawo baganda bo olinawo ki kati nga kawunga ke baatuwanga zabanga kiro oba mmeka ate olowooza muba mukalirako ennaku zimmeka jjukira temukola musiiba waka bw'okola bwoti ng'enjala yakulumye edda ng'oddayo mu kawunga ennaku 3 nga kagenze naawe awo ng'okola otya kati awo ogisula ng'ogisiiba awo n'owulira ekintabuli ng'olubuto lukubanja kyakulya. Abayimbi naddala abali ku mutendera kwoli bakaabye nnyo promotion bagamba nti promotion ebasumbuye nnyo gwe mu mboozi yo olinga ndaga nti promotion tekuzibuwalidde. Promotion yo kyenyinza okugamba nti ffe twebaze Katonda naddala abamu kale baba bakaabisa akajjanja aba promotion biki abamu tebamanyi nti olina okufata. Nga tebamanyi nti olina okufata bo balowooza nti nze kasita nayimba mu studio oluyimba nga lwetwala ku radio nga bakuba nga lwetwala ku TV nga bakuba. Ye aba alowooza nti banamaliriza vidiyo bwati ng'agamba bane nti banange vidiyo nagitadde mugende mukube nabo bagende bakube. So buli kimu kuba kufata gwekyo olina okumanya ate era ku mulembe guno gwe tuliko twebaze Katonda nti saawa zino social media nyingi ekitaali ku mulembe gw'aba Kamenye bebe kuru Bobi Wine okitegeera. So fine nange olowooza eyo nkulaakulana nkulaakulana. Olowooza social media epushinze nnyo music okusinga eno mainstream media radio TV n'empapula? Mr. Fiki kyoyagala okuŋŋamba gwe naddala ku TikTok gw'otegereddeko abantu bameka kyemanyi bangi tobeerayo nnyo kati nze akugamba kijje ku nze nti TikTok eresa abaana bangi bamu beesigenda kumenya amanya for security purpose. Lwaki kubatya? No si kubatya bamu mikwano gyange naye nga TikTok eyambye nnyo, Facebook, YouTube. So
bituyambyeko nnyo okujjako nange sijagamba nti obaki promotion yo nzibu kyenyinza okugamba kozi otuuka nga ku TV oli n'agamba nti kansooke ndaba oluyimba luno okitegeera olusi n'enkokola nyingi gwe kyolina okumanya enkokola nyingi n'atuuka wali n'ateekawo oluyimba bw'ati n'agamba eno video tejja kukola okitegeera naye ate zibeera ne standard zaazo era baga nti eno quality ffe tetujja gikuba zibeera ne standards zaazo naye ate omanye ekintu ekyenyamiza ne bagaana vidiyo yo ate gwe fine gwe oyinza okuba ng'olaba ng'erabikako naye n'alaba naye ate bw'otuuka ewaka n'olaba ate vidiyo gyakuba n'akumalamu bumazi maanyi ng'agisingira ddala naye ye n'akulaga nti gwe tolina kyoli tolina gy'olaga ezo z'enkokola okitegeera naye kati yaffe no zayingiramu nnyo ssente kirabika bw'oba ogenze nabigamba ate ennaku zino ebigambo tebikyakola ekyo kituufu era ebigambo byo tebikyakola naye ate era nga bw'omanyi nti era beibe tugamba nti tojjanga mu kyaki n'engalonsa era tosobola kugenda n'engalonsa okujjako just olaba alina omutima ogugwe kwagadde bwagazi kati ng'ovudde kunze yagenze n'akanene ye n'ayitawo yes kati ng'ovudde kunze nze waliwo bamu beemanyi n'atwalayo oluyimba oli n'amugamba ogenda kumpayo emitwalo nga 10 oba 15 oluyimba lujja kuzannya okitegeera n'azikwata n'azimuwa bw'amala okufuluma bw'ati oli n'aludiriitinga n'alugjawo naye ng'alidde sente za upcoming nze mbasaagaana kubayita ba upcoming mba njagala kubayita rising stars we are not upcoming we are rising stars no okujjako nga bali baba tebabitegeera naye we are rising stars yes okay ye Kamenye original gwe tuli nayo lunaku luno olwaleero tuwayaamu ebigambo biwulira kati nno gwe oyinza okuba oli eyo n'olowooza nti ekyo ky'oyitamu gwakiyitamu wekka abantu bano nze mbakuleetera the end of the day oyigireko ku ekyo kye baayitamu emboozi zino fine yinza okuba nga ekunyumidde naye tokoma bukome kunyumirwa baako n'ekyoyigamu Kamenye njala tufundikire obudde bulabika guwa tuto obudde bandibadde tuwayaamu mu budde obuwerawerako naye nga tetunnagenda Kamenye mufumbo Kamenye ndooza Mr. Fake tubadde tuli ku music katutambule ne music okujja kuwayaamu ne kubulamu obulala nga twatandikidde eri obulamu obulala gwe kyolina okumanya kiri kintu kimu kyokka nkyabeesingira ku kintu kimu kye bayita music yes so ebirala tetubyogerako asigamba ku butabyogerako amakulu kyenkyatunuulidde nnyo bagiyita music eyo sinaba kugendayo nnyo nze nga nze Kamenye origino omanye eno industry mwe muli ebintu by'abakyala ate bibajja nnyo ku mulamwa anti era kati bwe nategeera ekintu ekyo kubanga nze bamu abayimbi bentambuddeko nabo bendabye nga ekintu ekisinga oluusi kumujja ku mulamwa oluusi aba mukazi kati gwe sooka olabe nyinza okukeera enkya nga ndi mu kufata music ate oba okyali awo omukazi n'agamba nti akaana kali mu kuddukana kati oluusi obusente bubwandisoose kuteeka ku TV ate n'osooka n'okola ki oluusi okujjanjaba ekiddukano kati obuzibu buba buli awo nga bwatabu nabo buli awo kitegeera kati obola nti osooka n'otuula ku bbale n'ogamba Kamenye kansooke ngobe kimu ndeno ndyoke nkwate ekirala kalazi ki ezikolera colors red ne black red ne black yes oliwo emagere Mr. Fike kulwaki oyagala kuntuuza mu bigambo just tubuuzaako bubuuza anze siri weemagere ndi wawano cold Kampala nze mbeera cold Kampala siri weemagere atali weemagere aba wa Nakasero oba lwakitula nedda sebo nze ndi wawano old Kampala siri wamagere siri we Nakasero wabula nze ndi wawano cold Kampala walonda
ana ebiseera byonna ali sinaba kufuna nanga muntu naye kati njiina era 2026 aya tuba tugenda kwebeereramu aya kwebeereramu magere ku ntikko kulwaki olemedde ku magere okay kati kano ke wataddeko kategeeza ki kano nobaye anti era Gulunedi yagamba nti twesiba bandana kati nebanga bandana yange akaviiri ke bayita batya akano bakayita kamenyezi style era bannange tebakakopa kubanga bamu bajja kuddira bwerere mu kyalo bangi bakesimbyemu naye bwogenda okubanoonya-noonyako nga bagamba nti gundi yaddadda mu kyalo enviiri yateekangamu sente nyingi n'edduuka nerigwa so ebizibu ebyo kyobula nti akoko nakeesigaliza bakayita kamenyezi style okasalirawa nina saaluuni mwenkasalira anti era kyobula nkugambe nti kabbeeyi okujjako oli ng'ayagala kutegeera sente meka ze bakasalira yaba asobola okunoonyako ye kennyini bwe mutuusayo yeegoba yeegoba mmere ki ekuwoomera emmere gye nsinga okukozesa nze ndi musajja munyankole njagala nnyo akalu nga nkaliriddeko ennyama oluusi ekyennyanja mwakala nnyanga ebishenyi eyo kubanga kati nze nali mbeera ku mwalo nga baguyita Lake George nze nga ndi muvubi mukukunavu nze nali muvubi so kyobula nti ekyennyanja nkyagala nnyo kali bakafumbe bakafumbira ddala lumonde matooke ebyo byensinga okwagala era yemmere yange omuceere gwe tetukwatagana era bw'oba oyagala okunyima emmere nga gwompa muceere mu music olina ekirala kyoyongeddeko ng'oggyeko ekyokugamba nti nsobola okuyimba oba n'okwewandiikira abayimbi abasinga ennaku zino agasseeko ekyokuba nti maybe akubayo ekivuga nga n'owulira omuntu ng'ayimba ate ng'asobola okuyimbira ku kivuga gw'olina kyoyongeddekoko mu music nene olwakuba nti instruments zange sizze nazo zimwe za studio nziina gye ziri waka lwakuba nada eno gye bayita fruit omurere okutegera bulungi ogufuuwa ngukubira ddala ogwo era singa nti mbadde nzize nako mbadde ngenda bakuyita kukomonta mbadde ngenda kukomonteramu then ekirala nze kyenyinza okwogera ku bantu just you have to support us nze nganze nina ekibiina bakiyita time for music yes nina ekibiina nze yakyetandikirawo okujjako kyensaba Katonda kiri kintu kimu njagala nti nfunewo obusente era nga bwe nakugambye ebyo bya uma then ndyoke mbitandikeko then tulabe mwetula bayimbi no so toyina management nze nganze nyimiriro nganze Kamenye original yes naye nga wandijagadde muntu singa aba talent yagisiimye management omanyi mubaamu manager nga manager najja gy'oli nakugamba nawulidde wakawo kwali biki naye nga bwogenda okutuula naye n'owulira nga just ate ayagala kwesudiyizaamu bwesudiya wekitegeera nga just ayagala kwesuddiya naye nga nfunye management ng'eri serious emanyi kyeyagala kubanga nze manyi kyenjagala kyenyinza okugamba naye ng'emanyi kyeyagala tukola kuba ninamu abayimbi tuwera nga 5 mu time for music mulimu Hoyt Venda mulimu Jepas mulimu Ed Achieve mulimu King Zabala sabana mwebali ate tukubira ddala yes tukubira ddala era mukuba dancehall buli omu abayimba kyategeera nze nganze okwogera kwange nti nkuba lugafulo abasigadde obasanga nga bakuba R&B yes abamu bakuba raga bwekityo bwekiri kale omwaka 2023 tugutambuddeko ndowooza nga koota yaago emyezi egikyasigaddeyo gye mingi kikyosuubiza abawagizi b'omwaka guno abawagizi bange kyembasuubiza just nze kyembasuubiza kiri kintu kimu oba sinze kyembasaba just bampa amatu kati bwe banaamaliriza okumpa amatu banseeko ebirowoozo bawulire kyendeeta kyekyoka sawa zino nina oluyimba lupya
baluyita azimpe. Ani ayina etaano azimpe, ani ayina olukuma, ani ayina omutwala gumpe. Ani ayina etaano azimpe, ani ayina olukuma, ani ayina omutwala gumpe. Gwe yenze Kamenye original Uganda. Mama Fina kuruno nkusaba vaayo. Bobi Wine kuruno nkusaba vaayo. Ndi bubi mu ghetto mbasaba munzijeyo. Doni Nasa kuruno nkusaba vaayo. Waike Museveni nkusaba vaayo. Osegera so buli omuntu toyina gwotayise tewali gwe sayise speaker wa muisi ne speaker na ye era oluyimba bannange mbasaba barusachi banavaayo okukwochayo anti nange kyenebuuza nange natudown nebuuza nti nayo oba kituufu oba nayimbye buyimba oba banagira ne bavaayo ne bagira Bobi Wine nagira n'agamba nti kana kaana kankokyeyo Mama Fina n'agamba nti kana kanjire nkanoonyeeko nsooke nkwokyeyo osegera so kuba kutaasa kugwa nti Museveni atugamba nti buy Uganda build Uganda yes it's so tupushinga ekintu mu maaso okay ku social media tukunoonyeeko tutya ku social media nina channel yange mpya bosobola ogenda ku YouTube no typingamu Kamenye original 2021 eyo ye channel yange mpya ndoza nakajiwezaako video ziri musanvu kuliko video musanvu so baba basobola kugisearchinga koko type Kamenye original 2021 ogenda kulaba channel yange then ku Facebook era bampita Kamenye then ku TikTok Kamenye original 5 obase Kamenye original 5 then Instagram Kamenye original by the way erinya litanyo kusumbuwa nya abantu simanyo bali usanga ori yarita ngabo aliyaga na erinya liri Kamenye not Kamenyo MENYE yes Kamenye then wali original ngabo ekiwandiikwa baliyoko ulire tabu ku Twitter yoyo oluzungu lwakusukkako wansukkako ne ngamba abo oluzungu mugire mu binkolako ebyo bwende luyiga ndibasanga ne wala no applications zikyali nyingi Skype jeri Skype jaja MP3 ezimu kwendi music kwali ku social handles ezimu so ekyo okay ate abamwagala okumufuna kati wano bamujjawo abawana bakumanya Modi Kampala obosobola okumunoonya ku libraries wonna gwekasa nebwebanga si wano Modi Kampala gwekasa oyina okutuuka ku library n'obagamba nti nawulidde omusajja ow'ettabu bamuyita Kamenye original so oluyimba lwoluyina mpo oluyimba lwe bayita bwe bati kati kuliko ng'oluyimba bampita Kamenye omugamba ti nze njagala oluyimba lwe bayita bampita Kamenye waliwo oluyimba lwe bayita uti yakalufulumya lupya lukyaliko n'akaveera nga ngamba siruyina baluyita azimpe nga lunoonyaako anti era bano bafanizi beba noonyesa bano ennyimba bapromoting ennyimba aba libraries biki kubanga bwawulira nga niwajja abantu 5 nga bonna beetaaga oluyimba lwe lumu agamba kana kayayi kankanoonyeeko so nekirala kyensaba aba libraries banange munoonye ku nnyimba zange buli wamu wonna yes mundabewo Wastegera munoonye ku nnyimba zaffe yes mube nazo kali Kamenye original bwetubadde naye olunaku luno olwaleero naye tewatubulidde erinnya lino walijja kuki lwaki weetuuma Kamenye waki weetuuma original nze bwe nali nga nkyali ku ssomero nga bwe nkugambye nali muddusi nga nziruka nali mubuusi bana babuuka obuti kyovola nti nali muzanyi wa mupiira ndi muddusi ndi mubuusi so kyovola nti ebiseera ebisinga nti ngamba nti ngenda bamenyawo mmwe abeesuddiyo kitegeera so kati abaana be nali nsoma nabo ne bantuuma Kamenye kati nze oliwo okumenyawo banno kumenya kiramu okimenya bumenya nga tabu yennyini nze mukudduka alalalala
nga noba kuteeka nga tosobola kunkwata kati awe wava eri akamenye we wava eri akamenye kati origino kyo kyongera kuddi origino anti nagenda okutunulamu nga siringa bano baffe siri dupe kati neŋŋamba wama kituufu kirabika siri mu China nagenda okusanga nga a true African neŋŋamba nti wama am original okitegeera kubanga bagamba black is original so era tosobola kusanga omuzungu ng'ali mu kwefumba mbu njagala kudda mu buddugavu okitegeera tosobola kogwe nogaaka netume Kamenye original kyobola nti nange nensamu neneetuuma Kamenye original kale awo wennyini wengenda okufundikirira Kamenye bwali batuyise ate tuliddamu okuba nga tumukyalirako tube nga tuwayaamu ebirala ebisukka ku ebyo naye nga nsuubira ebisinga obungi abitubuulidde era nga gwadde atulaba nga tomanyi Kamenye original omutegedde music we munoonyeeko agambye ku platforms ez'enjawulo gyali ate mu booking shows mmanyi mubiina kati tutuno tugenze mu Easter ebivulu abikubira ddala awamu n'emikolo emirala muyite ku ka birthday abantu abakyamula abasituse mu Butebi muyite ku graduation mwamaliriza okusoma nabadde ndaba graduation ya mikwano gyange aba Masaka School of Comprehensive Nursing wali ekatwe mwamaliriza emisomo gyammwe muyite Kamenye ajje ku graduation party yo abeere nga akukyamulamu abaana bano mbaleeta mube nga musobola obbawa emirimu ekyensembayo nakyo abantu mumpe emirimu batuwe emirimu ng'ekibiina kya Time for Music batuwe emirimu batuwe emirimu bo batwesige batuwe amatu kyekyoka batuwe emirimu okitegeera so oba osobola okunoonyako naddala ng'onjagadde oba osobola okunoonya ku whatsapp yange 0758 9 8 then awo ne tukwatagana n'owulira tabu n'owulira ensasage 0758 nayagala ennyimba zange kubanga ku whatsapp okwo zibaako baba bagenda kuzikusindikira nenzikuteerako zonna then ebisigadde ne tukwatagana ku 0758 9 8 ebisigadde ne tukwatagana so bw'oba ng'olina show ina birthday party okujjako weesiyimba wali awo ekulumbe siyimba bannaye nawo siyimba kubanga ebyo sibitegeere nnyo ebyo byabalongo byonna ebyo bigwa mu kategula eyo manya kwalula balongo manya ate kulumbe kyeyemaani yafudde ebyo eyo sikolerayo kale atakumira mpeera abankumire mubeere bulungi mweraba